Hello? Tukyaliyo tubayisayisa mutulaba empapula naye wenjogera tetunafunamu yazinjiridde ebipapula oba oyo yaze ku bipapula ebitali bibi bonna abantu basoma ebipapula birungi ate kirungi tutwala abasajja n'abawala ate bonna weebali kababe nti abawala si bangi. LC1 w'okukyalo kyo alina okurekomendinga LC3 nga giso yamuyambako nayakukolako recommending abo nga bagezako okubuuliza ebisazo ziri zitya then RDC nga disowe nga amuyambako naye akola ki arecommending so abadde bameka LC1 arecommendinga LC3 ne RDC mu kitundu ky'ovaamu.